ga Beene nga batuukiriza emu ku nkola eziyitibwamu okujjuza emmere mu mbiri za Kabaka ku mutendera gw'eggombolola. Olwaleero bannassingo okuva mu ggombolola ya Mutuba Munaana Kikandwa be bakiise embuga era omukungu Robert Ssewava yabatikkudde. Tusaba Ssaabasajja Kabaka abisiime bifuuke abakola. Okuva lwe biyingidde wano ate nga Ssaabasajja yatukwasizza obuvunaanyizibwa ebirabo bino bifuuse amakula. Omukungu Robert Ssewava mu bubaka bwe asabye abantu ba Kabaka okukomya n'okweggyamu enjawukana ezibaleetedde okuboolana mu ddiini ne mu mawanga, kyagamba nti kiremesa eggwanga okukula. Mu buli kye tukola tukulembeze obumu, tukulembeze okuyambagana, tukulembeze okuwabuligana, tukulembeze okukwatagana ku mikono, twewale mwami njawukana lwe tujja okuzza Buganda yaffe ku ntikko. Ono ayongeddeko n'asaba abantu ba Buganda okugondera ssemateeka n'okusoosowaza ensonga ssemasonga 5 ez'Obwakabaka. Bwe ngamba okugondera ssemateeka ntegeezaamu n'amateeka gonna kuba gano amala gonna mwe gava. Okugondera ssemateeka tusobole okweyagala obulungi, waliwo obuvunaanyizibwa bwe tuteekwa okukola nga bannansi ng'abatuuze. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Luutu asinzidde wano n'akuutira abazadde okutegeka abaana mu bulambulukufu basobole gye bujja okuyimirizaawo Buganda. Bannyabo bassebo tukole obutaweera tulwanirire okukwakulayo abagenda okuweereza Ssaabasajja Kabaka abalimu ensa. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mutuba Munaana Kikandwa Haji Mutangizi Mohamud asiimye nnyo Ssaabasajja olw'enteekateeka eziteereddwawo mu Buganda ezisobozesezza abangi okukyusa obulamu. Mu kirime ky'emmwanyi era abantu b'Ekikandwa balimi ba mmwanyi. Ate era weebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuba ensonga y'ebyobulamu agitaddeko essira y'amaanyi nnyo. Okulwanyisa mukenenya kikulu nnyo. Hassan Kasagga, BBS Telefina, ageesigika.